ndabanga ekyalengezeddwa oteekamu kaweefube mwenda ttiimu eza presidential advisor okulaba nga ekitundu ekyo tekiddamu kubeerawo era nga n'abakikoze ekintu ekyo tugenda otukolera bukyamana agenda kuba kyakulabirako poliisi alina amateeka naye egafuga tugenda kumekinga sure nti abantu abo abatulugunyiza bukyamani bakwatibwa wamu ne mukama wange wa muganda wange IGP ne KMP emabegako mwakiraba omwogezi wa poliisi yavaayo nayogera n'agamba nti bukyamani waddembe ogenda okuwaaba kitegeeza nabo bakkiriza era njagala kuba kiremerako okulaba tikiteekebwa mu nkola nga bakwatibwa kireme kubeera kyakunyigiriza omuntu wa bulijjo babantu bangi nnyo bayise mu kusoma bulungi nga poliisi evaayo nemutulugunya lwakuba talina bwogere era ekyo nkikoze nga nze era kigenda kumbuka bukyamani ali mu mbeera kiwatuke esaawa no bukyamani alina kasero yakosebwa ebyuma byasesetuse ebiri mu magulu tali mu mbeera nnungi akyogerako si yakireeta naye singa saawa no bukyamani afuna omuzibu naafa ani gwe bavunaana kuba tali mu mbeera nnungi tasa bulungi mba byasesetuse okukuba kusumuza kwa maanyi nnyo n'okuvuula ofiisi omuntu gyaba atambuliddemu ekibuuzo kyange kirala mu ofiisi mumukola ne RCC wa Kampala mwakola ekyala Farida Mayanja mwenga mmwe abali appointed abalimi mulinamu obutakkaanya naye oba osobola nga tonagenda wala tosobola kutuula ku levo ya Farida Mayanja musooka mu bigaayamu engeri ya kisajja kikulu ekyo Farida kyeyakola RCC kyali kikyamu kuba tuli mu ofiisi yemu yandibadde asooka nazza bukyamani ku bbali nayogera naye kuba ekisookera ddala bukyamani alina olulimi lwategeera totegeera ajja kugamba kati nze nyina nsobola okwogera Oswahili naye Swahili eyo nga tumutegedde bulungi naye n'ofuna omuntu asobola okutakuta Oluswahili bukyamani alina olulimi lwa geto lwasobola lwawulira Farida yandibadde adda ku bbali RCC muganda wange era njatwala omukisa guno ngendeko mu ofiisi ye oba twogereko naye tulabe wakiitabadde mu kituufu bukyamani alaza omuza ku bbali n'amugamba tukoze tutya okwanulira abantu bano mu ngeri ey'obwekanyi kyali tebale kimala okusinga okumwesaamu amaaso kubakufuula ekibuuzo ekyange kiriki lwaki tulengera RCC wa NRM lwaki muba mukubagana ngate mulinga abali ku sayidi yemu sebo kino nze kyendiko sigamba nti oba wa NRM oba wa FDC oba wa People Power oba bwaki ndi ku kyamuntu wa wansi bwe ndaba munawe bwenkola naye mu ofiisi ng'akoze ensobi gye nandigambye ensobi nze nyina okunyirawo ku mugongo kuba nze ndi mukaka bwa Pulezidenti Museveni nsobola okweyala nga waliwo ensobi ekoleddwa n'ayitawo mu kisookera ddala omukulembeze yagamba tewali kusengula bantu ku ttaka mu budde bwa COVID wadde okutunda ettaka kati simanyi mu budde buno bw'onyigiriza muntu wa wansi wadde tukola mu ofiisi y'emu oba tuli ba NRM naye waliwo wa People Power bweze gwenja okutuusiza eddoboozi lye waliwo wa FDC gwenganda okutuusiza eddoboozi lye ate omukulembeze n'akikuwuliriza kati ekyo nkivumaganya kubanga buno obudde bwe tulimu bukyamu okuba tusobola okusengula abantu ku ttaka kubanga kyalagirwa nze nyina okulimirawo nga waliwo ensobi eyimiriddewo egenda otutuuza emabega twagala Uganda egenda mu maaso sedda mabega ogambye ogenda kufuba okulaba nga bukyamani afuna obwenkanya senga bukyamani alemererwa okufuna obwenkanya tebusobola kulemererwa kuba ye ofiisi eyampeebwa ofiisi gye bampa si yakutuulaka wabula yakulanya muntu wa wansi tebusobola kulemererwa tetusobola kulemererwa kubanga ne poliisi alina amateeka gagifuga nga yo gabwe advisor wa president tulengera abantu abasinga bakomplaininga bagamba nti temuvuddeyo okutwogererako kuba abasinga bali waka amaduuka gaabwe bagaggala
bagamba temuvuddeyo kubanga namwe bogerako kubanga nabo basobola okukola kuba baba banja rate muli ababoda abasaluuni abakeediini abayini ye process nsuubira ebiseera bisinga omukulembeze agenze ate ebintu mu fees okusinziira ku ky'obulwadde obuliwo era nsuubira kubaana abakedi gye bali abasomesa we bali amasomero tumanyi banaganaggulawo nabudde buno gakyali naye nsuubira olw'obulwadde obuliwo buli kitugenda tukigulawo bakigulawo mu fees okuba nti nno batangira obulwadde obwandikutte abantu abangi sigamba nti nonumirwa nononononono yekka bukka buli muntu nekikakatako era tuli wamu nabo era mbakakasa nti mukama katonda bwanabakkiriza buli kimu kino kibaddewo kuba yali teekateeka ya mukama naye nze kyembasaba gumiikirize buli kimu kigenda kuba nga kitegeera enteekateeka za rate nazogerako enteekateeka za rate kuba abalina osasula ewaka wasula ne ku mulimu eri gyabadde akola ate abadde takola babagala sente ezo ensonga sigenda kuzoogerako nga nze kubanga ziri waggulu wange nentegera yange wabula nze ensonga ezinga enseeri zibadde ensonga bbiri ebadde ya buchaman ya bwenkanya n'endala y'abantu kubaziza genda kuba obusekuliya bujamu tukole emirimu gyaffe tutambuze eggwanga liri mu maaso. Madam Catherine, obusepiki Bobi Wine yagambye it is a sign ey'okwekalakaasa just tukulaga obutali bumativu mu mirembe ate naawe kenyini ozze n'olaga nti ddala gavumenti gye tuliko waliwo ebikolebwa nga si bumativu. Don't you think it's about time mulabe oba nti eno embeera exposes the bad governance eri mu NRM okuba nti muwa bano abakulu benefit of doubt abali mu opposition? Embeera eriwo gye bagambye mbuno bakuba obusefiriya ya mmere kyadde ku kirala kyonna wabula ya mmere nenjagala okubagamba nti emmere tegenda etuuka buli wamu naye abana basobodde okufuna ku mmere bagifune nga bo si yangeri yakwekalakaasa kubanga ojja kufiriza n'omuntu mulanya adwadde afuna emmere agomugamba genda okuba ebisefiriya nga bogenda okuddawo ogenda kulya bambi ekikopo oli ekinyama oli ekuggi nga gwogambye ogenda okuba obusefiriya agenda kukyuka genda wuwo nenjala emuluma ng'ate emmere egenda kutuuka bulamuzi obuna nti obagenda okutwalanga katweni kusasira okutandika wiiki eno kulwokusatu kugenda kutambula kuyita kubanga emmere bagigabye mu disitulikiti ez'enjawulo ngende nga ngamba wano ne wano baani abafunye emmere baani abatafunye emmere kyetaagisa ti era emmere ebatuukeko kuba emmere weeri era tugenda kukkiriza abantu bagenda kuba busefulija emmere egenda kubatuukako abatafunye emmere naye nga n'abafunye temugamba nti abafunye tebaliyo nabo gye bali emmere ekyaliwo era tukyagigabira abantu kati saagala muntu awugule bantu ababadde bagenda okufuna emmere abalindi okufuna emmere ate obawugule bagenda bakuba busefulya nsuubira nababawadde emmere nabo omuwendo munene nnyo bagenze baziwandika kuba nti bafunye emmere era mbagamba bannange baganda bange mikwano gyange balindiwo ekikulu kyekiriwo kya mmere abantu bagenda kujja bafune emmere n'obwenkanya obusefulya temubukuba tebuliiyo omuntu agenda okuba akasefulya agenda kudda ewuwe mbeegayiridde mugenda kufuna emmere kate waliwo abafuna ngebaweddeko essaawa eno mugenda bakola ngakkiriza nti emmere ekyaliwo era abantu bagenda kufuna emmere era tukyagibongera n'abatanafuna nabo balina okufuna emmere bweri abayimbi muli bigayi babeera nabo beekugira omulandi Mr. President ng'ate muyimbi w'enali nti yagula ennyumba naye sente kugulako ayagalayo miliyoni 4 olwo abantu bowansi bano bo tebakiraba obubi nti mwabenale mumuweerwa okati bali abantu bowansi tebaweerwa. ensonga ezo mbadde saagala zigendamu nnyo kubanga saazetegekedde ensonga gye nabadde netekedde gye njagala okutaanya eno ensonga gye tuliko ya busefulya nabwenkanya mu poliisi kuba nti nno basobola okukwasa obwenkanya eri omuntu wa wansi. ntandikira mu Wakiso ngimalirize nzire mu Kampala. Music industry mugirowoozaako ki? Abayimbi tebannatandika kola but you an artist who has benefited from being an artist nga presidential advisor, do you think of this industry era mugiteerayo kabega kyeyo? era tetulabangayo mmere evuddeyo nti egenda mu bayimbi ate nga bakala
kyekugambye nti buli kimu kiri mu nteekateeka era omukulembeze abalowoozako ng'abantu nandise abantu bere bakubiikiriza oba tewali alamanyi nti agenda kuddayo mu dduuka ali agenda akole abaliyo basobola okukola kuba nayiseko mu kibuga walimu basobola okukola kubanga basobola okwekitenkanya mmanyi n'embeera eno y'abayimbi omukulembeze ajja girowoozaako okuba nabo batereera wali abamabaala si bayimbi bokka wali abamabaala amasomero bona tebanafuna mirimu tebanaddayo ku mirimu naye webali kyenva olaba mbakubiriza bagamba nti batuleeka ngenteekateeka bezigenda maaso mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala ngenda zikulayo